إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون عباد الله أتيان زوجتي والله تبارك وتعالى تمسوا رزوا في الله جل وعلا سكسا من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم تبزا الله تبارك وتعالى لبيرونج بيبينج كبيران تيرتري بسيدا من يبيرونج مواسسولي لا بدو مدالا baddu bebasanyukiramu nga bongerako mirimu gyabwe bisera bino byabbeeyi ab'ebitiibwa mwezi guno gwa Ramadhan gwina ebirungi bingi abalongofu abatukulembera baagweteekerateekeranga okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala naffe bwe tulina okufaanana tugenda kwanukula ebibuuzo byaffe biidhinihi tabaraka wa ta'ala kibuuzo ekisooka kiri ku mukyala nga atukudde oluvannyuma lwa dhuhuri takkirizibwa kuddamu kulya naam okwanukula nti omukyala atukudde oluvannyuma lwa salatu dhuhur akkirizibwa okuddamu okulya tewali obujulizi bumugaana kigambo ekigamba nti taddamu kulya alina okujuliriza olunaku olwonna naye ng'atajja kululiwa si kituufu tewali obujulizi bumugaana kubeera nti addamu kulya wabula agenda mu maaso n'okulya kyala kuba nti alina okwegendeza alina abaana ewaka obutamukuba mu bituli baana kwebuuza nti maama nga tasiiba n'abantu abalala basigadde kirungi adde mu kifo ekirungi abeere nti alya atalina tewali bujulizi omugaana kuddamu kubeera nti alya embeera ennungi obusiraamu okubeera nti teweteeka mu kubuusabuusa nakukuba mu bituli olwali Nabi sallam yakikozesa ennyini kujjukira abasahaba babiri abaamulaba kiro ng'awerekera mukyala we yali mu itikaafu awerekerako mukyala we Safiya bwe baamulaba ne banguyiriza nabbi n'abagamba ala risilikum mulindikirizeeko mulindeko innaha Safiya nogwendi naye Safiya mukyala wange kyategeeza sallallahu alayhi wasallam kati n'omuntu naye bw'alina okuboona akkirizibwa n'abasigadde bonna abagwa mu mbeera eno wa nifaasi naye senga atukula wakati mu lunaku mambi emaze okusala semambi mala okusala ne bwatukula oluvannyuma lwa fajiri olunaku olwakkirizibwa okuddamu okulya bula senga atukulanga emmambya tennaba kusala salatul fajiri tennayingira wanaagenda kusiiba ne bw'anaabanga emmambya emaze okusala tekitta kusiiba kwe kiringa eyasinkanye mukyala we n'anaaba oluvannyuma lw'okusala kw'emmambya naye okusiiba kwe kuba kutuufu tekulina buzibu nowena bwe kityo omukyala atukudde n'atanaaba okugyawo nga emmambya emaze kusala fajiri eyingidde naye okusiiba kwe kuba kutuufu naye senga atukula oluvannyuma lw'okusala kw'emmambya tasiiba takkirizibwa kusiiba hadithi ya Muadha we yabuuza Aisha radhiyallahu anha amulaga nti bwatyo bwe yatulaga sallallahu alayhi wasallama omukyala ali muhaidh tasiiba senga atukula wakati mu lunaku luno akkirizibwa okuddamu okulya naamu akkirizibwa okubeera nti ali ekiseera kyonna ekisigadde olunaku luno ajja kululibwa fa'iddatun min ayyamin ukhar wannihaidh wannifaasi kiyingiramu n'omutambuze oli abadde mu lugendo yasiibulukuse teyasiibye olw'embeera mu lugendo akomawo atuuka waka saa 8 takkirizibwa kuddamu kulya kintu kyonna kituufu nti akkirizibwa okulya olunaku luno ajja kululiwa ne kuyingiramu n'omuntu omulwadde oli abadde alina obulwadde bw'amaanyi ne wakati n'atereera embeera n'eba nnungi naye tumugaye toddamu kulya la akkirizibwa okugenda mu maaso ng'alya nekiyingiramu n'omulalu yabadde teziriiko ne wakati awo mu kusiiba olunaku tuli wakati w'olunaku n'atereera bulungi era naye akkirizibwa okubeera nti agenda mu maaso n'okulya oba atukudde oba ziteredde bulungi waye ne zikuma okusaawa 10 kiseera kyonna akkirizibwa okugenda mu maaso ng'alya kiyingiramu n'omwana omuto senga akula n'afuna obubonero obulaga nti emyaka gikulidde okusiba kufuuse kwa tteeka ku ye wakati mu lunaku naye akkirizibwa okugenda mu maaso ng'alya tewali bujulizi bumugaana kulya mugamba tokkirizibwa kuddamu kulya la tebuliwo obujulizi obwo era kituufu kwabo abantu bonna kuyinza okuyingiramu n'omukafiiri oli asiramuse
yatandise olunaku nga tasiibe asiramuse alina okululiwa olunaku alina okugenda mu maaso nga tali atakirizibwa kuddamu kulya kituufu nti alya genda mu maaso n'okulya n'abalala afaanako bwe batyo bonna bayingira kati omukyalo ono kyabuuza ekibuuzo ekyo nti atukudde oluvannyuma lwa vuhuri enaamu kituufu nti akkirizibwa ogenda mu maaso ng'alya naye mu mbeera eno y'okulya tugamba nti osaana okwegendereza wawoolira kubera nti tokiteeka mu lujjuddemu bantu naye nga okukkirizibwa kugamba nti tolina kulya tuba tumusaba obujulizi nga tuwa olujulizi kugaana muntu ono kulya kubanga oba ogenda kuba omutaddeko embeera bbiri omuganya okulya ate omugambye olunaku agenda kululiwa kati embeera eyo okubonereza okwo oba okuteekako embeera enzito bwekyo yeetaaga okuba nga olina obujulizi bwayo tomukkiriza kuddamu kulya ate omugambe kyatteeka olunaku luno agenda kululiwa wallahu a'lam kibuuzo kirala kya salatu tarawih muganafu agambe ine raka 11 naye ate singa nsaalirako ezitawera 11 sala yange bantuufu tukigatte n'ekibuuzo ekirala kyamuganafu naye kyabuuza nti salatu tarawih ine raka mmeka salatu tarawih ekituufu nti ekisinga obulungi kyekyokuba nti ogisaalira ka 11 kyeyakola nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwe bwe yali nga mu ramadhan ne bwe wa ramadhan nga mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha eri mu Bukhari ne Muslim bwe yatulaga embeera ya sallallahu alaihi wasallam mu ramadhan ne bwe wa ramadhan yayongeranga kula ka 11 sallallahu alaihi wasallam kitomu kyalisanya okubeera nti anywererako kyekebbeeyi kigenda okumusitula amadala anyweredde ku kyeriko nabbi sallallahu alaihi wasallam naye abamanyi bangi abalala bakkiriza okwongera kulaka ezo olwa hadithi ya Abdullah ibn Umar sajja yajjanga nabbi ali ku kituuti namubuuza ku sala y'ekiro nabbi namugamba nti mathna salira ka bbiri fa idha khashita as-subh fa awtir bi wahida bw'otyange emabbe egenda kusala sala iraka emu efundikire sala iraka zino z'osadde kitegeeza muga bbiri olwo omusajja munnamalungu tamanyi hadithi nda tamanyi mateeka mala yakutte kyo nabbi kyamugambye ngenda kusala bbiri koma kummeka tamanyi obaana asala 2 oba 3 obaana bwana abangamambi egenda kusala n'asala iraka emu amanyi bangi mulimu Imam Maliki rahimahullah yakiranga kirungi okusera kanga 23 mukwamala ana mu mukaga n'embeera ezifaanako bwe kati Imam Ibn Abdul Barri rahimahullah oko Imam abanene madhhab ga Imam Malik yagamba nti ekina buzibu okubeera nti obyayongera ku 11 naye kisinga obulungi kwe kunywerera ku ekyo nabbi kye yakola sallallahu alaihi wasallama n'obeera nti osala iraka 11 nga Aisha radhiyallahu anha bwe yatulaga wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kakati ate okubeera nti osala ekitatuuka ku ekyo iraka n'osala ezitawera 11 tekina kubuusabuusa nti kyo kikkirizibwa nabbi asalako ezikka wansi kwezo 11 yasalanga sallallahu alaihi wasallama yasobola kyaba asobodde okusalira ka 5 sobodde okusalira ka 9 sobola okubeera nti akikola naye okusukkako kisinga obulungi kyoba onyweza okubeera nti osala iraka 11 kyoba onywererako biidhinihi tabaraka wa ta'ala ne bw'osanga asuse tuyiza kumuvumirira kugamba nti mukyamu ali mu nsobi kubanga bamanyi bangi abanene amukuwa abakikola alaihim rahmatullah wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam kibuuzo ekirala omuganda ffe yeewuunyiza nnyo alina be yalabye nga bw'aba asala alina ekintu kyateeka mu maaso n'agamba oli akiyite mu maaso agamba ekyo kya mu ddiini kituufu ekyo kye tuyita sutra muntu aba agenda okusaala alina ateeka mu maaso sutra ekintu ekimuziyiza oli bw'abanga alina ayagala kuyitawo ayita mu maaso gaakyo kintu kino kiba kiwanvu nga bw'olaba enzira omukono guno okuva kakokola okutuusa gye gutandikira eno obuwanvu bwaki kugamba abamu batera osuulawo akantu akatinyo ina sura obusumuluzo mu mbeera eno ekyo si kituufu kisinga okuba kituufu nti ekintu ekyoteeka mu maaso kino okubanga kisitufu kakati enkola eno ya mu ddiini ddala bala abamanyi abamu abanene abamanyi ba hadithi basinga bagamba kyatteeka okuteekawo sitira eno kuteeka kintu kino kikuziyiza omuntu okubeera nti akuyita mu maaso imamu bw'aba ataddewo amalira abagobereza basigadde
imamu abataddewo amalira abagobereza sigadde ne obanga obadde osala wekka olina okuteekawo siteno tugamba amanyi bangi abanafiqi bo bagamba nti sunna muakkada sunna eno nywevu nnyo okubeera nti ogikolerako ne bana hadithi abasinga bo balonda ekyokuba nti kyateekolwa kuba nti hadithi zino zajja nga zirimu kulagira kubeera nti omuntu akiteeka oba hadithi weziri nga hadithi ya Abdullah ibn Umar wala hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri wala hadithi ya Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi ne basahaba balabanji kati ensonga eno ya mudiini ddala kati ono ajewunyiza muganda ffe kuba nti tagirabangako kituufu nti ya mudiini abantu bagigayalirira kubeera nti baginyweza kubala basahaba bo bagitwalanga nkulu nnyo ng'omukuba waakiri adda ateekawo munne maaso onambeera mu maaso n'abeera nga asaala abamu kubo babeeranga bajjumbira nnyo empagi usanga empagi nga buli omu ajjumbidde empagi ono nali kweno babasaalira munatasaalira mukyererezaawo ate waliwo kimuli mu maaso kati ekyo kirungi nkola ntuufu ddala ya mu ddiini gisomesa wekitwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama wallahu ta'ala a'lam. Kati ono agamba ekirala kibuuzo ekirala ali South Africa alina balaba abayindi bowe basala tebagatta bigere ensala yaabwe gerwa yalaga amazina nali mmanyi okuva obuto tulina okusala ne tugattira ddala bulungi ebigere naye bala ati babigatta eno kati agamba enkola eyo eri etya ekituufu ekyokugatta ebigere kyekituufu kyolina okubeera nti okolera kyoba onywererako kubanga Nabi ekikaliza mu hadithi nyingi natukana okugamba nti man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah yenna ayunga ennyiriri bulungi n'azitereza Allah naye amuyunga n'amutereeza embeera z'obulamu bwe yenna azimenyawo n'ataziyunga n'atazifaako ngeri gy'asimbamu naye Allah agenda mukutula obulamu bwe bw'otyo oba bubeera. Mu hadithi endala mu sahihaini yagamba latusawwunna sufufakum mujja kutereeza ennyiriri zammwe aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum oba Allah ajja kubaawula kati ebyenyi byammwe kitegeeza kigambo kinene nabbi ekifangako nnyo olaba yabeera nga ogenda okuseza yakozesanga ebigambo ebyenjawulo istawu wa'tadilu sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamami as-salah nayogera ebigambo bingi byakozesanga sallallahu alayhi wasallam okulaga enkola eno ti yabbeeyo okubeera nti oginywererako kati abantu abakyewukanako abo tebakujja ku nkola eno nnungi gyoba onywererako gyobadde omanyi entuufu wabula nti mulimu abagonga mamu kati nga bolaba abantu bano abazikiriyo baba bolusa ab'emigugu tebakifaako eyo obalaba esaala gye basaala bebo ddala bavaayo nga bayogedde Pakistan oba abayindiya bwe batyo tebakifaako kubeera nti basima bulungi wabula abeetaaga okubeera nti tubasomesa n'okubalaga enkola entuufu eya Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwaba baganye olinga butazanyira mu swala nga omukuba oleeta ekigero kisembeza n'akizaayo ne mubeera mu swala mubeera yakuzanya omuleka mubeera eyo omala esswala oyinza omumusomesa n'omubuulira mpola mpola bwe balina amawanga mangi mutunuya muwanga n'abamu abawalabu sanga ensaala gye basaala bwe bati abamu tebakifaako olayinza okula n'alabya ddala nti ate omusaayi omuddugavu ate tayinza nagulinaana n'ateekera ekigere kati mubutazanyira mu swala eyo oyinza okukikola kukyegendereza n'okiwunya mu mbeera eyo naye nga ekitteeka Nabbi kye yasomesa kyekyo sallallahu alayhi wasallama kyolina okubeera nti olwana okufaako bali abantu abakikolerako abakinyweza kyekyo tebalaba Imamu bakkaatiriza nga tannaba kusaala i'tadilu istawu kubeera nti tuteereza enkola eno nnungi yasomesa wekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama wallahu ta'ala a'lam. Era mugana afona omulala yali Zanzibar agamba balina yawulidde okwawula esswala tarawe waliwo ne tahajjudi nga gabyanjawulo ne qiyamul layl. Era ebigambo bino tahajjud qiyamul layl byonna birina amakulu gegamu okutwaliza wamu. Salatu tarawe amanyi bagamba kyatandika ku biseera by'abasahaba radiyallahu anhum tulwokuba nti bayimiranga kiwanvu nnyo nga bayimirira wakati w'eraaka basadde eraaka bbiri eraaka nnya ne bagolola ku magulu kye bayita tarwih kubeera nti ogira ku magulu olwokuba nti baalumwanga ne basobola balanameko okusika ku magulu gano olwokuba nti basomanga kiwanvu kati mu mbeera ne bagituuma tarawih amagulu gano gasikako ne gatereerako mu mbeera ne bagituuma ne bagikazaako erinnya olwokuba nti baasaalanga kiwanvu nnyo. Omuko bwe yasomanga suratul Baqara mu swaleyo ne babanga gye basadde nga balaba ddala mu butuufu abakenderezaako nnyo ezo juzu 2 n'ekitundu
okubanga wabulago olupapula lumu okujula ebbiri ekitundu mu mbeera eyo kati basalanga kiwanvu nnyo kye basalanga biseera sala ne bagituuma tarawe sala basobola giyita qiyami ramadan kuyimira kwa ramadan qiyami layl amne baga tahajjudi kino kikozesebwa ku muntu ng'abadde amaze okwebakako n'azuukuka essala ey'ekiro gy'asaala so giyita tahajjud y'amanyi bangi bagala amushaha fil islah agiyise kino n'agiyise kino Qur'an yagamba wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka kiro sala tahajjud ekyo kitandika okuva essala y'ekiro n'etandika senga omuntu amala okusala Aisha bwabanga abadde agasse jamu taqdim nasika Aisha n'agisala okusala magharib atandika okusala essala n'ekiro yonna eyingiramu amannyago yita salatu eya witiri naye basobola giyita amannyago kati gonna gonna amanya qiyami ramadan qiyami layl gonna amannyago bagakola kibako sabula nti salatu tarawih kyo kyatikira mwezi gwa ramadhani wetugiyita ne qiyami ramadhani awala ebiseera bisigadde byonna omuntu asogiyita qiyami layli asogiyita tahajjud tekina mu mbeera eyo la mushaha fil islah ne Sheikh abanene nga Sheikh Ibn Baz rahimahullah amuuza ku kibuuzo kiraga byonna okuyita okote kulina buzibu mbeera muntu akosabula kwa ramadhani ko kwa tarawih kumanyikidwa ne qiyami ramadhan abula oli agise salatu layl agise qiyami layl tahajjud tekina buzibu biidhnihi tabaraka wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam akibuuzo kirala mwanyina feno kyabuuza agamazuukuse ekiro ndeeta ntya nniya ngamba na waitu laka mbyogera ntya we mazuukuse ngenda okusaala esswala eno ey'ekiro naam okuleeta nniya tekirina bujulizi mu nsomesa ya nabbi sallallahu alayhi wasallama teyagireetako sallallahu alayhi wasallama mu mbeera eyo yonna ati agenda kusaala nira ogere bwati Allah amanyi kyogenda okusaala kiri mu mutima gwo obanga ogenda gisaala kulwa Allah tabaraka wa taala akimanyi obanga ogenda kusaala bakulabe kati okinaako obujulizi bwonna kubeera nti ogyeta bal min albid'a ebimu ku bizuule byongere mu ddiini abantu byabaali bakuyako ebbanga lyonna mujjukire ebbanga lyetwaliko emabega oli agenda kusiba amala kutuula balina bye balina okwogera nirano era abatabireese okusiba tagenda kusiba byonna byonna ebyo tebirina bujulizi kubeera nti tubikozesa wabula gwekyo olina muniyayo nti nsiiba kulwa Allah wange tabaraka wa taala nsaala kulwa Allah wange tabaraka wa taala kyekyo tuleeta niya bal ne mu mbeera ez'obuntu nga tuvudde ku nsomesa y'eddiini omuntu okwogera niya ye okuleeta okwatula niya gy'alina kiraga oba obukendeevu bwentegeera tulina omusanga agenda kwambala ngatto agenda kwambala olugoye n'asooka ayita niya atya kati ngenda kwambala ngenda kusooka teeka mu mikono bwe naamala nja kusiba amapeesa n'omusanga abyogera baizo g'omusiraamu ona abadde ki ngenda kwambala engatto ngenda kusooka okusumulula obuguwa ngenda kuzambala bwenti bwe naaba ngenda okuzambala engatto eno entawaanya nja kusooka kutuulamukko anti obasanga bayinza okwewuunya mu mbeera za bulijjo lwaki butya mu ddiini kyogenda kwogera ekintu kyogenda okukola ngenda kulya bwe naaba ndya nja kusooka kukola bwenti eswani nyinza gikyusa eno mutubaga yi busiraamu ono kiki ekimuli kati ne mu ddiini Allah amanyi kyolina mu mutima gwo kyolina mu mutima gwo obula tekirinaako obujulizi bwonna kiswala eno olina kusooka kwatula gisaala kulwa Allah ngenda kusaalira akaweziti byonna byonna bimanyi owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu ta'ala a'lam naam ekibuuzo ekirala kyekyokuba nti abuuza ku witiri era akaziri bbiri n'otoola salaamu omala n'oleetera ak'endala waliwo bye yalabye nga balina enkola endala y'okusaalira akassatu mulundi gumu naam enkola zonna ezo ntuufu kusala ya ku witiri eyo okubeera nti ogisaala abu hadithi Aisha radiyallahu anha mu sahihayn bwe yalaga kusala nabbi sallama yalaga nti يسائر غير كان كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فمن سائر كسر لما يبجى مو ويتي يصبر كسالira kabiri notola salam omano yimuka no kimeraka esembayo bomala no kimeraka esembayo oba osobola okusalira kasatu omulundi gumu osobola okusalira kasatu omulundi gumu naye mulakazi nesatu eza witiri ekituufu nti totuulamu
manchi balonda totuulamu wanga senga watulamu sale egenda kubefaananyi ey'amagalibi etusalirako ebbiri ne tutuulamu ne tukimeeyo okusatu kati okujawula ku y'amagalibi totuulamu era kazino ssatu okisikima naye nga tewaliwo tahiyatu tashahudi wakati awo omayirako eyokubiri osituka busitusi butereevu tahiyatu oba tashahudi esembayo mulundi gumu ng'omaliriza kulaka esembayo mulaka zino kirungi kusomeramu sura sabbih isma rabbika al-a'la ne qul ya ayyuha al-kafirun ne qul huwallahu ahad abasinga bongera qul huwallahu ahad asma qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq ne qul a'udhu birabbin nas ne kisinga okuba ekinywevu kwe kubeera nti okoma qul huwallahu ahad kulakeeri okusatu esembayo nonata qul a'udhu birabbil falaq ne qul a'udhu birabbin nas zi hadith enywevu hadith ezajja hadith yajja makuba hadith Aisha radhiyallahu anha naye okuongera qul a'udhu birabbil falaq ne qul a'udhu birabbin nas si makuba manywevu makuba manywevu abana hadith gibaterezo bulungi gibatulaga ama lambulu kufa amanywevu ddala mu njegere enywevu kukubeera nti osoma qul huwallahu ahad yokka kulaka esembayo yokusatu toyongerako qul a'udhu birabbil falaq ne qul a'udhu birabbin nas ekirungi omuntu aba azikozesezza essuula ezo sabbih isma rabbika al-a'la ne mulaka yokubiri qul ya ayyuha al-kafirun ne okusatu qul huwallahu ahad mu mbeera eyo kyakkirizibwa okusalira akabbiri n'atola salaamu n'akimeeyo okusatu oba akkiriza okusalira akasatu ne bw'asala essatu tatuulamu wakati asituka busitusi n'akimerako eyokusatu بإذنه تبارك وتعالى والله تعالى أعلم وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متين دمجه قال الله جل وعلا زلقوك سيدكم بك صلى الله عليه وسلم ويوم بك صلى الله عليه وسلم يجان الدينية في يوم السلام baganda bange bebitiibwa hayyakumullah wa bayyakum olwo ebibuuzo ebyazzenga byavudde kubamu ku baganda baffe byavudde wa baganda baffe ne bannyinaze nga balina ebibuuzo byebabuuza inshallah taala tugenda kugezaako okubeera nga tubyanukula era tusaba Allah azza wa jalla abeere nga atusaasira tubeere nga twanukula ebibuuzo bino era nga enyanukula yaffe ebeere nga ekwatagana wamu n'amateeka g'obusiraamu. Ekibuuzo ekisooka omu ku bannyinaze abuuzizza nti twalaba musomo gwaffe ogw'okusiiba nti omuntu singa abeera nga yonoona okusiiba kwe n'okubeera nga yeegatta ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadaani ng'akigenderedde twakiraba nti omuntu oyo aba alina okubeera nga awa omutango. Kakati mwannyinaze kwe kubeera nga abuuza nti omutango ogwo omuntu abeera agenda kubeera nga omutango ogwo guba gukakata ku musajja yekka aba yeegase ne mukyala we oba guba gukakata ku bombiriri gubeera nga gukakata ku musajja n'omukyala. Okwanukula nti omutango ogwo guba gukakata ku bombiriri kubanga ensonga eno erimu ebigambo byabamanyi bibiri. Mulimu abamanyi abamu abalaba nti omuntu oyo muntu akakatibwako omutango abeera musajja yekka ne mbaamu abalala nga bo balaba nti omutango ogwo gubeera gukakata ku bantu babiri omusajja n'omukyala bonna balina okubeera nga bawa omutango ng'era kyekigambo ekituufu nti omutango gukakata ku musajja kadhalika guba gukakata ku mukyala singa omusajja n'omukyala beegatta mu budde obw'emisana mu Ramadaani nga bakigenderedde nga bakimanyi bulungi nga bajjukira bulungi nti baasiibye ensonga eyo ebeera nga ebasibula era baba bakakatibwako bombiriri okubeera nga bawa omutango ng'era omutango nga bwe twagulaba hadithi yabeera nga ejja mu hadithi eya Abi Hurayra ng'eri mu Sahihayn ti anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam musajja yabeera nga ajja omubaka sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya rasulallah nabeera nga yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam wange omubaka wa Allah azza wa jalla nzikiridde omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumubuuza nti wama ahlakak kyekikuzikirizza قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا. oluvannyuma lw'okubeera nga omusajja oni ategeeza omubaka sallam nti yeegasse ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadan omubaka sallam kwe kubeera nga amunnyonnyola emitango gy'alina okubeera nga awa n'amubuuza nti hal tajidu ma ta'tiqu raqaba abaffe osobola okubeera ng'ota omuddu qala la omusajja n'amugamba nti sisobola kwe kumugamba omubaka sallam fa hal tastati'u an tasuuma
شهرين متتابعين osobola okubeera ng'osiiba emyezi ebiri egy'omuddiringanwa qala la omusajja n'abeera ng'agamba sisobola omubaka sallam kwe kubeera ng'amugamba nti fahal tajidu ma tut'im 60 miskinan osobola okubeera ng'oliisa bemiskiini 60 qala la omusajja n'abeera nga yagamba omubaka sallam nti sikisobola kale mu hadithi eyo mulimu obujulizi nti omuntu singa abeera nga yeegatta ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadani ng'akigenderedde ng'ajjukira bulungi nti yasiibye naye n'abeera ng'akikola era ng'akimanyi nti ensonga eyo esiibulula omuntu oyo abeera alina okubeera ng'awa omutango ng'era omutango guno gulina okubeera mu oda tugamba nti omuntu singa abeera ng'asobola okuta omuddu ekiba kimukatako kubeera ng'awo ata muddu era takkirizibwa kubeera ng'agenda n'abeera ng'asiba emyezi ebiri weewaawo ng'alina obusobozi okubeera ng'ata omuddu wadde ekiba kimukatako kubeera ng'ata muddu kati mu mbeera yaffe gye tuwangayira mu mbeera nga slavery n'obuddu tebukyaliwo kati kiba kitegeeza nti omuntu wano aba tasobola kubeera ng'ata muddu kiba kimukakatako kubeera ng'asiiba myezi ebiri egy'omuddiringanwa era waabeera nga asobola ogisiiba takkirizibwa kubeera ng'aleka emyezi egyo ebiri ogisiiba n'abeera ng'agenda okuliisa okujjako singa abeera ng'alemereddwa nga tasobola kubeera nga asiiba emyezi ebiri egy'omuddiringanwa wano tumugamba nti abeera ng'oliisa bamiskiini 6 beera ng'oliisa bamiskiini 6 ng'era ekigambo ekyo nti omuntu oyo nti abantu abo babiri bombiriri bakkatibwako okubeera nga bawa omutango ekigambo kya Imam Malik ne Imam Abu Hanifa ne Imam Abu Thawr ne Imam Ibn Mundhir ng'era riwaya Imam Ahmad kimu ku bigambo bya Imam Ahmad ng'era qawl an Shafi'i ng'era ekigambo kya Imam Shafi'i wa zaahu al-Hafiz lil-jumhur ng'era al-Hafiz Ibn Hajar alaba nga kigambo ky'abamanyi abasinga obungi nti omusajja n'omukyala bombiriri baba bakkakatibwako okubeera nga bawa omutango kiba kitegeeza nti omusajja aba akkatibwako aba alonze kubeera nga atamuddu omusajja alina okubeera nga atamuddu era omukyala waba alonzeko kubeera nga atamuddu aba alina kubeera nga atamuddu ekyo babeera nga tebakisobola kiba kitegeeza nti baba bagenze ku siteepu ey'okubiri kubeera nga basiiba emyezi ebiri egy'omuddiringanwa emyezi egyo ebiri egy'omuddiringanwa kiba kitegeeza nti omusajja aba alina ogisiiba kadhalika omukyala aba alina okubeera nga agisiiba emyezi ebiri gya muddiringanwa wa hakadha ng'era obujulizi ku nsonga eyo hadith ekulembedde ng'era amanyi bategeeza nti fi ba'di turuq al-hadith mu makubo agamu agagira mu hadith eyo mulimu obujulizi obugamba nti halaktu wa ahlaktu omusajja oyo yajja omubaka sallam yabeera nga yegattira mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadan yajja omubaka sallam n'abeera nga amutegeeza nti halaktu nzikiridde wa ahlaktu n'embeera nga nzikiriza kyali ategeeza nti azikiridde ye okubeera nga yegase ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadan ng'akimanyi bulungi nti ensonga eyo ezikirira kale kiba kitegeeza nti yagamba nti nzikiridde kubanga yali assa okusiiba kwe kadhalika n'agamba nti wa ahlaktu n'enzikiriza bimaana yazikiriza mukyala we kubanga yegatte ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadan nga ne mukyala we akimanyi nti ensonga esibwe kiba kitegeeza nti n'okusiiba kwa mukyala we kwali kufudde kale kwe kubeera nga yagamba nti wa ahlaktu nzikiriza era n'embeera nga nzikiriza kale abamanyi batutegeeza nti bayan al-hukm lirrajuli bayan fi haqqiha lishtirakihima fi tahrimi al-fitr amanyi babeera bategeeza nti okusobola okubeera nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yannyonnyola ennamula ku musajja ono n'abeera nga yamutegeeza kubanga wano mu hadithi eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam gwe tugirabye yabuuza omusajja yatandika okubeera nga amunnyonnyola emitango gy'agenda okubeera ng'awa yasooka n'amubuuza nti osobola okubeera nga ota omuddu n'agamba sisobola osobola okubeera nga osiiba emyezi ebiri gy'omuddiringanwa n'amugamba sisobola osobola okubeera nga oliisa bamiskiini 6 n'amugamba sisobola kale ekyo kitegeeza nti omuntu oyo yali alina okubeera nga kugamba awa kugimu ku mitango egyo naye nga girina okubeera mu oda amala kulemerera ogusooka ogw'okuta omuddu ntulyoka tumugamba nti genda gwokubiri ogwokusiiba emyezi ebiri ogubeera gumulemye nga tumugamba kati siiba ennaku 6 kale amanyi batutegeeza nti ekyokubeera nga omubaka sallam yannyonnyola ennamula eyo ng'aginnyonnyola omusajja ennamula yeemu ebeera ku mukyala nti naye abeera alina okubeera ng'ate omutango kubanga bombiriri baba bagudde mu kikolwa nga kyekimu ng'ate ekyo kikolwa tekikkirizibwa mu budde obw'emisana nga kyekiriwa tokkirizibwa muntu kubeera nga wegatta ne mukyalawo mu budde obw'emisana mu Ramadan ng'osiibye ng'era ekigambo ekyo rajjahahu العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين كشيغامبو الشيخ ابن باز عليه رحمة الله الشيخ ابن العثيمين جبال بانغا كشيغامبو kituufu nti abantu abo bombiriri balina okubeera nga bawa omutango abantu abo bombiri omusajja n'omukyala bwe babeera nga beegasse mu budde obw'emisana
nga basiibye babeera balina okubeera nga bawa omutango. Wallahu ta'ala a'lam. Ensonga endala, waliwo omuganda waffe mwannyinaze omulala abuuziza ekibuuzo ng'atubuuza nti singa abeera nga asiibye newabeera nga olunaku olwo lwasiibye wabula eddakiika 5 okusiibuluka kubeere nga kutuuka, embeera nebeera nga emushankalanako n'abeera nga ayingira mu nsonga, n'abeera nga ayingira mu menstruation period. Kakati muganda waffe oba mwannyinaze abuuza nti wano wabeera nga ayingidde mu menstruation period, olunaku lwolwo Allah azza wa jalla lubala newankubadde nga wabeera abula eddakiika 5 olunaku olwo lubeere nga luggwa, oba alina okubeera nga aliwo olunaku olwo. Kadhalika wabeera nga alina okubeera nga aliwo olunaku olwo, singa abeera nga alina embeera ey'okusiiba, kugamba nga ye asiiba ennaku eza sunna, asiiba olunaku olwa Mande n'olunaku olwokuna. Kati abaffe wabeera nga alina okuliwa olunaku olwo yalya mu Ramadan olw'okubeera nga yali mu nsonga, aba alina kubeera nga aluliwa na zino nnaku lumu, kwegamba n'abeera nga aluliwa n'olunaku olwa Mande n'olunaku olwokuna, oba aluliwa mu nnaku ezisigadde. Okwanukula nti omukyala wabeera nga ayingidde mu nsonga takkirizibwa kubeera nga asiiba. Ngera Imam Nawawi yabeera nga ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti la yasihhu sawmu al-ha'id wan-nufasa wala yajibu alayhima wa yahrum wa yajibu qada'uhu. Al-Imam Nawawi yabeera nga ategeeza nti omukyala singa abeera nga ayingidde mu nsonga takkirizibwa kubeera nga asiiba, era ne wabeera nga asiibye okusiiba kwe tekukkirizibwa, era kibeera haramu ku ye okubeera nga asiiba nga ayingidde mu nsonga. Kale okwanukula muganda waffe nti newabeera nga wabulayo eddakiika 5, newabeera nga wabulayo eddakiika 1 enjuba ebeere ng'egwa, olunaku lubeere nga lugga, omukyala singa abeera nga ayingira mu nsonga n'abeera nga ayingira mu menstruation period, olunaku olwo lubeera lufudde, era aba alina okubeera nga aluliwa, era nga abamanyi beegatta ku nsonga eyo, ng'era naqala al-ijma' Ibn Hazm wa kadhalika Ibn Qudama wa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. Abamanyi abo bonna babeera nga baleeta, Ibn Hazm ne Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah kadhalika Ibn Qudama baleeta okwegatta kw'abamanyi nti abamanyi beegatta nti omukyala singa abeera nga ayingidde mu nsonga okusiiba kwe kubeera kufu, era takkirizibwa kubeera nga asiiba singa abeera mu nsonga. Kadhalika hadithi yajja Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yategeeza nti alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yategeeza nti omukyala singa abeera nga agenze mu nsonga takkirizibwa kubeera nga asiiba, tasiiba era tasaala, wabula nti singa abeera nga avudde mu nsonga aba alina okubeera nga aliwa ennaku ezo ze yabeera nga alya mu Ramadan olw'okubeera nga yali mu nsonga. Kati ennaku ezo aziriwa atya? Allah azza wa jalla yagamba nti fa'iddatun min ayyamin ukhra, ayina eddembe ennaku ezo ziriwa mu budde bwonna bw'abeera ayagadde. Ebbanga lirimala nga Ramadan ejja temusangawo nga tannaba kubeera nga aliwa ennaku ezo, kagamba terina kubeera nga Ramadan ejja emusanga nga tannaliwa ennaku ezo, kagamba alina okubeera nga aliwa ennaku ezo nga Ramadan egenda okubeera nga ejja omwaka ogujja nga tennaba kubeera nga etuuka. Kale ennaku ezo muganda waffe nga wabuziza mbalina kubeera nga nzirwa ku lunaku olwo olwa sunna, olunaku olwa Mande ne Thursday wembeera nga ndina embeera ey'okubeera nga nsiiba ennaku ezo. Okwanukula nti ennaku ezo oli waddembe okubeera nga ozisiiba ku Mande oba ku Lwokuna oba mu nnaku ezisigadde, tekirina buzibu kuba ennaku ezo zibeera zikkakatako. Kale woba oyagadde okubeera nga ozisiiba oyimirizaamu okusiiba kwa sunna biidhnillah n'osooka obeera nga omaliriza okusiiba kwa faradha, kubanga okusiiba kwa faradha okukkakatako kwe kusinga obulungi okusinga okusiiba okwa sunna. Oba olaba hadithi yabeera nga ejja Omubaka sallam obanga Allah azza wa jalla ategeeza nti wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayya, omuntu tasobola kubeera nga asembera awo kama qala Allah azza wa jalla. Hadith al-Qudusi yajja nga Allah azza wa jalla yabeera nga ategeeza nti omuntu tasobola kubeera nga asembera gyali kusinga nga wasembera gyali na kubeera nga akola mirimu egyo Allah azza wa jalla gye yamulayika. Kwali mu hadithi eyo kyetegeeza nti Allah azza wa jalla ayagala nnyo omuntu okubeera nga assa mu nkola ensonga ezo ze yamulaalikako, era buli omuntu wassa mu nkola ensonga ezo Allah azza wa jalla ze yamulaalikako, ekyo kibeera nga kimusembeza kumpi nnyo ne Allah azza wa jalla, era ensonga eyo Allah azza wa jalla agyagala nnyo okubeera nga omuntu ateeka mu nkola egyo emirimu Allah azza wa jalla gye yabeera nga amulaalikako. Kale wano tugamba nti omuntu oyo abeera nga akulembeza okuliwa
no abeera ng'aliye ku lunaku olwa gundi, ku lunaku olwa Mande, obanga aliye ku lunaku olwa maatha, ku lunaku olwokuna tewali buzibu. Weewaawo ng'okubeera ng'agatta emirundi ebiri asobola okubeera ng'asiiba olunaku olwa Mande nga lwa sunna, n'abeera ng'aliwo ennaku ezo yalyamu kati nga oba ku lwokubiri ne ku lwokusatu, kati ku lwokuna nalwo n'abeera ng'alufuula nti lunaku lwa sunna, n'abeera ng'asiiba olunaku olwo nga lunaku lwe luli olwa sunna, sunna ze z'abeera ng'asiiba. Then ku lunaku nga olwa Sande ne Mande n'abeera ng'ayongera okubeera ng'akola ki, ng'asiiba ezo ennaku ze yabeera ng'alya mu Ramadaan, ennaku ezo ze yabeera ng'alya mu Ramadaan asobola okubeera ng'akikola bw'atyo, n'abeera nga tafiirwa, kugamba n'abeera ng'akubisa ejjinja limu ebinyonyi bibiri, n'abeera ng'akubisa ejjinja limu ebinyonyi bibiri. Ekyo nakyo asobola okubeera ng'akikola biidhnillaahi azza wa jalla. Ekibuuzo ekirala, mwannyinaze yabadde ng'asaba okubeera nga tumusamarayizingirako ebintu ebisiibulula. Muganda waffe mwannyinaze yabadde ng'asaba tubeere nga tumusamarayizingirako ebintu ebisiibulula. Ngera ebintu ebisiibula ngweta wagamba nti ebintu ebisiibula al-akl wa shurb wama fi ma'nahuma. Kugamba ebintu ebisiibula kwe kubeera ng'omuntu alya, kubanga omuntu singa abeera ng'asiibye, okusiiba kwe kuliwa kwe kubeera ng'omuntu yeeziizaako ebisiibulula, kubeera ng'omuntu yeeziizaako ebisiibulula. Kale ebintu ebisiibula, ebimu ku bintu ebisiibulula okulya oba okunywa. Okulya oba okunywa mu budde obw'emisana ng'omuntu asiibye. Ensonga ezo zibeera nga zitta okusiiba kw'omuntu, kubanga Allah azza wa jalla yatukkiriza okulya mu Ramadaan mu budde bwa kiro, amma mu budde obw'emisana omuntu olina okubeera nga weezizaako okulya n'okunywa n'ekiri mu makulu g'okunywa oba ekiri mu makulu g'okulya oba okunywa. Kubanga Allah azza wa jalla ategeeza n'atugamba nti wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyad min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Allah azza wa jalla yakkiriza abakkiriza okubeera nga balya mu budde obw'ekiro, yakkiriza abakkiriza okubeera nga balya era nga banywa mu budde obw'ekiro, naye Allah azza wa jalla n'abeera ng'agamba nti thumma atimmu siyama ila al-layl hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyad min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Allah azza wa jalla yakkiriza abakkiriza okubeera nga balya mu budde obw'ekiro okutuusiza ddala emmambya weebeera ng'esaliraga nti salatu suba etuuse. Emmambya esinga ebeera ng'esaliraga nti salatu suba etuuse, mwazinyi n'ayaziina okwaziina okulaga nti salatu suba etuuse, wano omuntu alina okubeera nga yeezizaako okulya wakadhalika nga yeezizaako okunywa n'ebisiibula ebisigadde, n'abeera nga ajjuza okusiiba. Kadhalika mu bintu ebisiibula omuntu okubeera nga yeegatta ne mukyala we mu budde obw'emisana ng'asiiba. Ensonga eyo nayo esiibulula, ensonga eyo nayo esiibulula, kubanga Allah azza wa jalla yakkiriza abakkiriza kubeera nga beegatta ne bakyala baabwe mu budde obw'ekiro bwokka. Kyovula Allah azza wa jalla yagamba nti uhilla lakum laylata as-siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Mu aya mulimu obujulizi nti omuntu akkirizibwa okubeera nga yeegatta ne mukyala we mbudde obw'ekiro, amma mbudde obw'emisana omuntu tokkirizibwa kubeera nga weegatta ne mukyala wo mbudde obw'emisana mu Ramadaan ng'osiibye, tokkirizibwa kubeera nga weegatta ne mukyala wo, amma mbudde obw'ekiro mu Ramadaan wano okkirizibwa kubeera nga weegatta ne mukyala wo kubanga omuntu aba tasiibye mbudde obw'ekiro. Kale omuntu takkirizibwa kubeera ng'alya okulya kwonoona okusiiba, era takkirizibwa kubeera ng'anywa kuba okunywa kwonoona okusiiba mbudde obw'emisana ng'asiibye. Kadhalika takkirizibwa kubeera nga yeegatta ne mukyala we mbudde obw'emisana, kubanga okwegatta ne mukyala we mbudde obw'emisana ng'omuntu asiiba ekyo nakyo kyonoona okusiiba. Kadhalika ekiri mu makulu g'okunywa oba ogw'okulya, ekyokulabirako al-ibar litaghdiya, empiso, waliwo empiso ezimu ezikubibwa abantu nga zirimu vitamins, ng'omuntu abeera ng'agikubiddwa empiso eyo kwegamba aba teyeetaaga kubeera ng'anywa ng'emumalira. Ngera empiso ezo abajaasi Abamerika batera okubeera nga bazikozesa n'amawanga amalala nti babakuba empiso ezo oba balina kwegamba babakuba empiso ezo nga zirimu vitamin, omuntu n'abeerawo kwegamba ebbanga nga teyeetaaga mmere, nga naye omubiri gwe ng'enjala temuluma, ng'era omubiri gwe gusigala nga gukyali mu health, gusigala nga gukyalina obulamu obulungi. Kale omuntu abeera ng'asiibye takkirizibwa kubeera ng'akozesa empiso eyo eya vitamini eyo. Empiso ebeera nga eyimirira mu makulu ag'okulya oba ag'okunywa, ezo zikubibwa abantu n'abeera nga teyeetaaga kubeera ng'anywa oba kubeera ng'alya. Amma empiso zino eza bulijjo, kati empiso eno gye mbategezeeyo, empiso ya vitamin ebeera ng'esiibulula, naye empiso zino eza bulijjo ekyokulabirako omuntu alwadde musujja oba n'abeera ng'alwala kwegamba obulwadde obwa bulijjo, n'abeera ng'agenda mu ddwaliro n'akubibwa empiso, ng'empiso eyo ejjanjaba bulwadde ebyo
ba'da Allah ngijjanjaba obulwadde obwo ba'da Allah empiso tesibula empiso tesibula kansubira ensonga ene tegerekese ngera ye fatwa yaweebwa abamanyi baffe ab'omulembe guno nti empiso ekubibwa omuntu ng'omuntu kugamba alina obulwadde ekyokulabirako oba abadde mulwadde nga abadde n'omusujja oba abadde mulwadde nga abadde ne typhoid n'ebisigadde akubibwa empiso eyo ebeerenga kugamba biidhnillah emuyambako kubeera nga asuuka empiso tesiibulula n'empiso ki esiibulula empiso esiibulula empiso ekubibwa omuntu ng'ebeera mu makulu g'okulya oba g'okunywa kugamba empiso ya vitamin etera okubibwa abantu ng'omuntu singa abeera nga agikubibbwa teyeetaaga kubeera nga anywa era teyeetaaga kubeera nga alya kugamba ng'empiso eyo ebeera nga mmere eri omubiri ng'ebeera nga mmere eri omubiri kale empiso singa omuntu abeera nga agikubibbwa ebeera nga esiibulula. Ensonga endala shurbu dukhan okunywa sigala kisiibula ng'era ye fatwa y'abamanyi baffe nga Sheikh Al-Uthaymin kubanga sigala oyo alina bupatikozi obuntu obumu obubeera nga bukkirira ne bubeera nga butuukira ddala paka mu lubuto omuntu n'abeera nga alidde kyova olaba abamanyi bategeeza nti obeera nga obuuzizza ku balina abalina obumanyiikirivu ne abalina specialization mu byobusawo bajja kubeera nga obeera nga obabuuzizza nti ebyenda by'omuntu anywa sigala bifaanana bitya babeera nga bakutegeeza nti ebyenda bye bibeera bya black bibeera biddugavu kale ekyo abamanyi kwe basinze ne bagamba nti ekifuula ebyenda ebyo nga biddugavu kubanga sigala ono alina obuntu bupatikozi obumu obuvaamu omuntu singa abeera nga amunywedde bupatikozi obwo bubeera nga bukkirira ne bukkirira paka mu lubuto kale kyova olaba nti ebyenda ebyo bibeera bya bulaaka kale abamanyi kwe basinze ne bagamba nti sigala naye asiibulula kubanga ali mu makulu ga kubeera nga omuntu abeera nga anywedde ekintu kubanga tukimanyi nti sigala bamunywa bunywi bamusika busoogo omukka bagusika paka ne gubeera nga gukkirira paka mu lubuto wansi kale abeera nga anywedde era sigala asiibulula. Ensonga endala esiibulula al istimna masturbation okubeera nga omuntu afulumya amazzi mu bwerere bwe n'omukono gwe ensonga eyo naye esiibulula kubanga Allah azza wa jalla yabeera nga ategeeza nti omusiibi yada ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu omusiibi abeera nga aleka omubaka sallallahu alayhi wasallam yabeera ategeeza nti omusiibi oba Allah azza wa jalla yabeera ategeeza mu hadith al-Qudusi nti Allah azza wa jalla lwaki ensonga yabeera nga addira okusiibanga kukwe n'abeera nga yakola eyo idaafa gye bayita idaafatu tashrif n'abeera nga kugamba okusiiba yabeera nga agamba nti empeera ez'omuntu omusiibi ye kennyini agenda okubeera nga azisasula omuna ekyo nga emirimu gyonna egisigadde gya Allah azza wa jalla yagenda okubeera nga agisasula naye wano okubeera nga Allah azza wa jalla yagamba nti as-siyamu li nakola idaafa eyo gye bayita idaafatu tashrif kubeera nga Allah azza wa jalla yagamba nti okusiiba kwange kubeera nga kugamba alaga ekitiibwa ekyokusiiba kubeera nga Allah azza wa jalla okusiiba yakuyita kukwe kubeera nga alaga ekitiibwa ekyokusiiba kale Allah azza wa jalla kubeera nga agamba nti lwaki okusiiba yabeera nga akwesigaliza era nga agenda kusasulamu omuntu omusiibi empeera nnyingi kubeera nga yagamba nti yada ta'ama kubanga omusiibi aleka emmere ye wa sharabahu n'ebyokunywa bye wa shahwatahu n'aleka n'ebyowaagazi by'omutima min ajli ng'ebyo byonna abireka ku lwa Allah azza wa jalla kale ensonga lwaki Allah azza wa jalla omusiibi agenda kubeera nga amwamu empeera nnyingi kale mu hadithi eyo abamanyi bajjamu obujulizi ne bategeeza nti omuntu abeera nga asiibye alina okubeera nga aleka ebyowaagazi bw'omutima byonna alina okubeera nga abireka ng'ebyokubeera nga omuntu yegatta ne mukyala we alina okubeera nga abireka kadhalika kati wano mugondi al istimna omuntu okubeera nga akola masturbation wabeera nga agikoze wano abeera talese bya bwagazi bwa mutima kubanga masturbation ebeera mu makulu ga kubeera nga omuntu yegatta ne mukyala we kale ekyo kwe baseeza ne bagamba nti ne masturbation omuntu okubeera nga afulumya amazzi mu bwerere bwe n'emikono gye ensonga eyo oba mu mbeera endala yonna ensonga eyo ebeera nga esiibulula ensonga endala esiibulula man bashara imra'atahu aw qabbalahu aw nadara ilayha mutaammidan fa anzal aw fa amna omuntu singa abeera nga atunulira mukyala we oba nga amunywegera okumukiisinga oba okubeera nga amutunulira nnyo n'abeera nga avaamu amazzi kwegamba amazzi agazaala spams n'abeera nga avaamu spams amazzi agazaala ensonga eyo emusiibulula ensonga eyo emusiibula singa abeera nga akigenderedde n'abeera nga atunulira mukyala we oba n'abeera nga amukwatako oba n'abeera nga amunywegera n'avaamu amazzi abeera nga emusiibulula kati kiba kitegeeza nti omuntu abeera nga asiibye kibeera kirungi okubeera nga tanywegera
mukyala weewaawo singa abeera nga asobola okwekontrolinga n'abeera nga tavaamu mazzi ago nga tavaamu spams wabeera nga anywegedde mukyala we nga amukiisinze ekyo kikkirizibwa kubanga omubaka saa sallam yakikolanga era Aisha yategeeza nti omubaka saa sallam yakikolanga naye ye yalinga ayina obusobozi okubeera nga yeekontrolinga kale ensonga ezo singa omuntu abeera nga anywegera mukyala we oba okubeera nga amukwatako oba okubeera nga amutunira ensonga eyo nebeera nga emuleetera okubeera nga avaamu amazzi ensonga eyo ebeera nga emusibula singa abeera nga akigenderedde amma singa amazzi ago gavaayo nga takigenderedde nga kugamba embeera emutabusireeko obutabusi ne gavaamu awo abeera tasibulukuse ensonga endala alqay thumma irja hadha alqay ila aljawf omuntu singa abeera nga asesema ebisesema ebyo ne bibeera nga bifuluma ebimu ne bibeera nga bijja mukama oluvannyuma n'abeera nga abizzaayo munda ensonga eyo ebeera nga emusibula okusookera ddala okusesema tekisibula muntu sabanga omuntu ye yeesesemeza ataddeyo olugalo n'abeera nga asesema obanga okusesema nkugamba ebisesema bimusinziza amaanyi n'abeera nga asesema ensonga eyo temusibula naye singa asesema ebisesema ne bibeera nga bifuluma wabweru ebimu ne bisigala mukama n'abeera nga abizzaayo mu lubuto wano ensonga eyo okubeera nga azizzaayo ebisesema ebyo mu lubuto ebeera nga emusibula kadhalika ensonga endala esibula ibtila addam alladhi yakhruju min al-asnan tukimanyi nti mulimu kwegamba omuntu oluusi mulimu omusaayi ogumu ogubeera nga gufuluma mu mannyo omuntu ayinza okubeera nga asenya twakiraba nti omuntu abeera nga asibye akkirizibwa okubeera nga asenya kati omuntu ayinza okubeera nga asenya oluusi oluvannyuma lw'okubeera nga asenya omusaayi ne gubeera nga gufuluma mu mannyo kale omuntu singa abeera nga omusaayi ogwo gufuluma mu mannyo n'agumira nga akigenderedde omusaayi ogwo gubeera nga gumusiibula akali kiba kitegeeza nti omusaayi ogwo gubeera nga gufuluma mu mannyo omuntu alina okubeera nga aguwanda era talina kubeera nga agumira kale kyekyo ebyo ebimu ebikwatagana ku bintu ebisiibula eyo samare ekwatagana ku bintu ebisiibula gamba omuntu talina kubeera nga okunywa n'okulya bisiibula kadhalika omuntu okubeera nga yeegatta ne mukyala we ensonga esiibula okunywa sigala kisiibula oba ekiri mu makulu g'okunywa sigala kati nga mu Bawarabu wano balina kwegamba akawo ke bayita bukhur kwegamba kabeera nga kabaani naye kabeera kawo bakwata ne bakassa ku manda amanda ago ne gavaamu omukka kati omukka oguvaamu kabeera kawo nga kawunya bulungi kale al-bakhur abamanyi bategeeza nti omuntu takkirizibwa kubeera nga asika bakhur oyo kubanga bakhur oyo oba bukhur omukka ogwo gubeera mu bupaticles ng'omunywi wa sigala gubeera mu bupaticles obwo kati omuntu singa abeera nga agufeesa bupaticles obwo bubeera nga bukkirira okutuusa ddala we butuuka mu lubuto kale omuntu n'abeera nga alinga nga alidde oba n'abeera nga anywedde embeera eyo n'ebeera nga emusibula kale eyo samare ekwatagana n'ebintu ebisiibula eyo samare biidhnillah azza wa jalla ekwatagana n'ebintu ebisiibulula ensonga endala insha allahu taala gitugenda okubeera nga tulaba wali omuganda waffe حفظه الله تعالى yabuuzizza ekibuuzo n'abeera nga ategeeza n'atugamba nti alina we yabaddeko n'abeera nga yabaddeko ku mbaga emu gye yabaddeko kati yabadde ku mbaga eyo omukyala yabadde ku mbaga eyo n'abeera nga yasabye amahare ge yasabye gakubeera nga asomesebwa juzo amma kati muganda waffe n'abeera nga abuuza abaffe kikkirizibwa okubeera nga omuntu omukyala asaba amahare g'okubeera nga asomesebwa eddiini oba okubeera nga bamusomesa Qur'an okwanukula nti kikkirizibwa okwanukula nti ensonga eyo ekkirizibwa kubanga ensonga eyo yabeera nga ejja ku mbaka sallallahu alaihi wasallam ensonga eyo yabeera nga ejja ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nga hadithi ya Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu ategeeza nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun ombaka sallallahu alaihi wasallam lumu yabeera nga ajjirwa kugamba waliwo omukyala yabeera nga ajjeewo ombaka sallallahu alaihi wasallam faqalat omukyala oyo we yajjeewo ombaka sallallahu alaihi wasallam omukyala oyo n'agamba nti inni wahabtu nafsi laka omukyala oyo n'abeera nga yajjeewo ombaka sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga omukyala oyo yayogera n'ombaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti nze nkwewadde kugamba omukyala kyeyali ayagala kubeera nga ombaka sallallahu alaihi wasallam amuwasa kugamba omukyala yali tayagala na kubeera nga ombaka sallallahu alaihi wasallam amuwa mahari wabula yajja n'abeera nga amwewa n'amugamba nti nkwewadde kugamba omukyala yali ayagala kubeera nga ombaka sallallahu alaihi wasallam amuwasa kale faqamat tawilan omukyala oyo n'abeera nga yayimirira akabanga akawera ombaka sallallahu alaihi wasallam wali faqala rajulun kugamba omukyala oyo yabeera nga ayimirira nga alindiridde okwanukula ku mbaka sallallahu alaihi wasallam omusajja ku kubeera nga
omu ku basajja abaaliwo mu kugamba balina omubaka sallam yabeeranga agamba omubaka sallam ya rasulallah zawajniha in lam yakun laka biha hajatun omusajja ono kwe kubeera nga agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam owange omubaka wa Allah azza wa jalla wobeera nga omukyalo ono toyagala kubeera nga omuwasa beera nga onzikiriza mbeere nga nze muwasa beera nga onzikiriza mbeere nga nkola ki nga muwasa wobeera nga toyagala kubeera nga omuwasa omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nga agamba nti hal indaka min shay'in tusdiquha omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nga yabuuza omusajja oyo yali asabye omubaka sallallahu alaihi wasallam okubeera nga amukkiriza okubeera nga awasa omukyalo oyo kale omusajja oyo yabeera nga asaba omubaka sallallahu alaihi wasallam okubeera nga amukkiriza okubeera nga awasa omukyalo oyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumubuuza nti hal indaka min shay'in tusdiquha abafu oyina ensonga yonna gy'osobola okubeera nga omuwa ng'eringa ng'amahare oyinayo amahare gonna g'osobola okubeera nga omuwa omusajja okwo kubeera nga yategeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam ma indi illa izari hadha sahaba omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nga amutegeeza namugamba nti sina kye nnina okuggyako nnina nkutu yange eno yokka gye nnina omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nga amugamba nti izaaruka in a'taytaha jalasta wala izaara laka faltamis shay'an omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nga amugamba nti wobeera nga oyina nkutu yokka onaabeera nga omaze ogimuwanga amahare tojja kusigaza gundi tojja kusigaza nkutu kiba kitegeeza nti ojja kusigala bwereere kale omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumugamba nti beera nga onoonyayo ekintu kyonna kyosobola okubeera nga omuwanga amahare obeere nga omutwala nga mukyalawo qala ma ajidu sahabi okwo kubeera nga yategeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti sina kyensobola kubeera nga nfuna sina kyensobola kubeera nga nfuna omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumugamba nti iltamis walau khataman min hadid namugamba nti beera nga onoonyayo ekintu kyonna nekibeera nga kitono newebeera nga mpeta ng'empeta eyo ya kyuma beera nga oginoonya obeere nga ogiwa omukyalo oyo obeere nga ge mahare g'obeera nga omuwa obeere nga omuwasa obeere nga omutwala faltamasa falam yajid shay'an omusajja n'abeera nga yagenda n'anoonyayo kakkebeere nga mpeta ntono n'abeera nga teyasobola kubeera nga afuna kintu kyonna faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kubeera nga kugamba omusajja oyo bil ikhtisar yani sahaba nga mwavu bambi yali talina nsimbi nga mwavu kubanga yali mu bulamu bwe bwonna yabeera nga yalinamu nkutu ye yokka era omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nga yamugamba nti beera nga onoonyayo ekintu kyonna kyosobola okubeera nga ow'omukyalo ono ng'amahare obeere nga omutwala omusajja n'abeera nga yanoonya n'abeera nga teyasobola kubeera nga afuna omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumugamba abeera nga onoonya newebeera nga mpeta ng'empeta eyo yakyuma obeere nga ogiwa omukyala ng'amahare obeere nga omutwala omusajja n'abeera nga yanoonya n'abeera nga talina kye yafuna kale omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nga yamubuuza n'amugamba nti hal ma'aka shay'un min al-Qur'an oyina kye wakwata mu Qur'an oyina kye wakwata mu kitabu kya Allah azza wa jalla omusajja kwe kubeera nga yagamba nti na'am faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nga yafumbiza oba kwe kubeera nga yakkiriza sahaba ono kubeera nga awasa omukyalo oyo ng'amahari gagenda okubeera nga amwa kubeera nga amusomesa Qur'an ng'amahari gagenda okubeera nga amwa kubeera nga amusomesa Qur'an kale ensonga eyo ekkirizibwa era amasala ago abamanyi bagogerako mu bitabo byabwe ebya fiqh ne bagamba nti ge masala gamba nti ma yasluhu an yakuna mahran kyekigwana okubeera nga kibeera amahari nsonga kyegwana okubeera nga gabeera amahara agaweebwa omukyala singa abeera nga omuntu ayagadde okubeera nga amuwasa era abamanyi bategeeza nti kullu ma jaaza an yakuna thamanan fil bay'i fayajuzu an yakuna mahran buli kintu kyonna ekikkirizibwa okubeera nga kibeera muwendo kugamba nga kwegamba price kibeera muwendo mu busuubuzi kikkirizibwa okubeera nga kibeera mahari kikkirizibwa okubeera nga kibeera amahari kwegamba buli kintu kyonna ekirina value nga kikkirizibwa omuntu okubeera nga akikozesa mu busuubuzi ng'ekintu ekyo kirina value kikkirizibwa okubeera amahari kikkirizibwa okubeera amahari ekyokulabako kal amwal nga sente omuntu akkirizibwa okubeera nga awa amahari nga sente kadhalika yani al-a'rad n'ensonga ezisigadde kugamba kati nga poloti omuntu akkirizibwa okubeera nga kugamba awa amahare ng'omukyala aw'omukyala amahare okubeera nga amwa poloti oba okubeera nga amwa ennyumba oba okubeera nga amwa emmotoka nigabeera nga ge mahare kale ensonga ezo zonna buli kintu kyonna ekigwana nga kwegamba kikkirizibwa okubeera nga kirina omuwendo ng'era kwegamba kirina price kya muwendo kikkirizibwa okubeera amahare kintu ekyo singa kibeera nga kiri halal kintu ekyo kisinga kibeera nga kiri halal nga Allah azza wa jalla yakifuula nga kiri halal nga poloti ng'ennyumba ng'emmotoka ng'essente kikkirizibwa okubeera nga kiweebwa omukyala ng'amahari kadhalika al-ijara
kati amanyi bategeeza nti kullu amal jaza al-istijar alayhi jaza ja'aluhu sadaqan buli mulimu gonna ogukkirizibwa okubeera nga kugamba omulimu ogwo gupangisibwa gukkirizibwa okubeera nga gufuulibwa amahari ekyokulabirako kati nga wano muntu kati ilimi al-Qur'an wa as-sana' wal khidma kugamba ensonga ezo zonna kati ng'okubeera nga kubanga omuntu asobola okubeera nga apangisibwa okubeera nga asomesa eddiini ya Allah azza wa jalla kale nawe kityo omuntu akkirizibwa okubeera nga awa omukyala amahare okubeera nga amusomesa eddiini ya Allah azza wa jalla nga tukirabe mu hadith ekulembedde omuntu akkirizibwa okubeera nga akola ensonga eyo oba okubeera nga kugamba awasa omukyala n'abeera nga amahare gamuwadde nga alina khidima alina service gyagenda okubeera nga amukolera oba nga alina ensonga gyagenda okubeera nga amukolera ekyo kikkirizibwa okubeera nga kifuulibwa nga amahare kikkirizibwa okubeera nga kifuulibwa amahare kadhalika i'taq al-ama omuntu okubeera nga kugamba singa wabeerawo omuzaana kubanga omuddu abeera musajja amma omuzaana yabeera omukyala kale omukyala wabeera nga muzaana abeera muddu kikkirizibwa okubeera nga omukyala oyo mukama wa muta naddira okumuta okwo okubeera nga amuta okuva mu buddu obwo n'okuva mu buzaana n'abeera nga akifuula nga amahare n'abeera nga akifuula nga amahare kubanga hadithi yabeera nga ejjanga hadithi eri mu Sahih al-Bukhari ne Sahih Muslim nga hadithi eyo anna Rasulullah sallam a'taka Safiyya wa ja'ala itqaha sadaqaha ombaka sallam yabeera nga yata Safiyya mukyala we ayitibwa Safiyya yabeera nga amuta n'abeera nga yamuta n'abeera nga amujja mu mbeera ey'obuddu mu mbeera ey'obuzaana n'abeera nga addira okutaakwo okwo kuyamuta okubeera nga amujja mu buzaana okumbeera nga amuzza kubeera mu bwana bwawe bwe n'abeera nga ensonga eyo yagifuula nga amahare ge n'abeera nga ensonga eyo yagifuula nga amahare kale ensonga ezo zonna zikkirizibwa okubeera nga zifuulibwa amahare era omuntu omukyala wabeera nga asabye amahare g'okubeera nga asomesebwa Qur'an kikkirizibwa nga hadithi eyo wetugirabye biidhnillahi azza wa jal ensonga endala ebuuzibwa muganda waffe abuuzizza ekibuuzo n'abuuza nti abaffe kikkirizibwa omukyala singa abeera nga ali lubuto okubeera nga akolebwa nnika n'okubeera nga awasibwa okwanukula nti omukyala singa abeera nga ali lubuto takkirizibwa kubeera nga awasibwa okuggyako singa amala okubeera nga akola ki ng'azaala omukyala wabeera nga ali lubuto kwa muganda waffe abuuzizza ekibuuzo nti omukyala singa abeera nga ali lubuto akkirizibwa okubeera nga awasibwa era akkirizibwa okubeera nga maadha nga bamukola nnika okwanukula omukyala singa abeera nga ali lubuto takkirizibwa kubeera nga bamukola nnika era takkirizibwa kubeera nga awasibwa okuggyako singa amala okubeera nga azaala wano wamala okubeera nga azaala akkirizibwa okubeera nga awasibwa era akkirizibwa okubeera nga akolebwa nikah akkirizibwa okubeera nga akolebwa nikah era abamanyi boogera ku masala ago ne bagamba nti alhamil min az-zina aw ghayri az-zina la yajuzu al-aqd 'alayha hatta tad'a liqawlihi ta'ala wa ulatu al-ahmali ajaluhun an yad'na hamlahun omukyala singa abeera nga ali lubuto sawanga olubuto olwo lwa bwenzi oba olubuto olwo nga si lwa bwenzi ekyokulabirako olubuto olwo nga lwa bwenzi ekyokulabirako nga omukyala oyo nga yeegatta n'omusajja wamu n'ekyo nga omusajja oyo yeegatta naye nga si bafumbo kale kiba kitegeeza nti singa yeegatta omukyala singa yeegatta n'omusajja nga omusajja oyo yeegase naye si bafumbo kiba kitegeeza nti wano abeera agudde mu bwenzi kati omukyala oyo singa abeera nga afuna olubuto kiba kitegeeza nti olubuto olwo lwa bwenzi kale kiba kitegeeza nti omukyala oyo wabeera mu siteeti eyo takkirizibwa kubeera nga ebbanga lyamala nga alina olubuto olwo olw'obwenzi takkirizibwa kubeera nga awasibwa era takkirizibwa kubeera nga akolebwa nikah takkirizibwa kubeera nga akolebwa nikah oba omukyala singa abeera nga ali lubuto weewaawo ng'olubuto olwo si lwa bwenzi ekyokulabirako ng'omukyala oyo abadde ne bbaawe ne babeera nga bbaawe amuwadde talaka bbaawe n'abeera nga amuwa talaq omukyala oyo ne babeera nga baawukana ne bbaawe wamu n'ekyo ng'omukyala oyo akyalina olubuto olwo kati omukyala oyo wabeera nga alina olubuto olwo takkirizibwa kubeera nga akolebwa nikah era takkirizibwa kubeera nga akola ki nga wasibwa okuggyako singa amala okubeera nga azaala naye siteeti eyo gy'abeeramu ng'ali lubuto takkirizibwa kubeera nga awasibwa oba omukyala okubeera nga abadde ne bbaawe n'abeera nga kugamba bbaawe abadde ne bbaawe n'abeera nga amufaako kati mu kufaako bbaawe mu kubeera nga amufuddeko n'abeera nga amulese n'olubuto kale mu siteeti eyo era omukyala oyo takkirizibwa kubeera nga bamukola nikah na musajja mulala era takkirizibwa kubeera nga awasibwa musajja mulala okutuusa nga amaze okubeera nga
azaala wamala okubeera nga azaala wano akkirizibwa okubeera nga awasibwa omusajja omulala akkirizibwa okubeera nga awasibwa omusajja omulala era ng'obujulizi ku nsonga eyo aya Allah azza wa jalla yajja mu suratu at-talaq yagamba nti wa ulatu al-ahmali ajaluhun an yada'na hamlahun omukyala singa abeera nga ali lubuto sawanga olubuto olwo kwegamba lubuto nga lwa haram lubuto lwa zina obanga lubuto si lwa zina takkirizibwa kubeera nga bamukola nika era takkirizibwa kubeera nga bamuwasa okutuusa wamala okubeera nga azaala wamala okubeera nga azaala wanakkirizibwa okubeera nga akolaki nga bamukola nika akkirizibwa okubeera nga bamukola nika akkirizibwa okubeera nga bamukola nika ngira bwe bujulizi ku nsonga eyo kale nga tukirabye nti okwanukula ku nsonga eyo omukyala singa abeera nga ali lubuto takkirizibwa kubeera nga awasibwa okuggyako singa amala okubeera nga azaala wano akkirizibwa okubeera nga akolebwa nika era okubeera nga akolaki kubeera nga awasibwa wabula wano waliwo ensonga yeetaaga okubeera nga ekolebwako tambi nti omukyala singa abeera nga ali lubuto naye ng'olubuto olwo lwa bwenzi olubuto olwo nga lwa bwenzi nga kwegamba yamufunisa olubuto nga si bafumbo omukyala oyo ne wabeera nga amaze okubeera nga azaala tawasibwa illa bishartain tawasibwa okuggyako ku lwa nsonga bbiri kuba omukyala oyo abeera mwenzi kale omukyala oyo la yajuz zawaja zaniya illa bishartain tekikkirizibwa ku muntu kubeera nga awasa mwenzi okuggyako ku lw'obulombolombo bubiri obulombolombo bubiri we bubeera nga weebuli wanakkirizibwa okubeera nga awasibwa akalombolombo akasooka antatuuba omukyala oyo alina okubeera nga yeenenya amma singa abeera nga teyeenenyezza nga akyali ku bwenzi bwe ngera teyeenenyanga takkirizibwa kubeera nga awasibwa kubanga hadithi nga yajja at-ta'ib min adh-dhanbi kama la dhanba la omukyala omuntu singa abeera nga yeenenya singa abeera nga yagwa mu zambi n'abeera nga yeenenya essambi libeera nga limusangulwako n'abeera nga atagwangako mu zambi lyonna ngera hadithi ntuufu bimajmu'i turuqihi walahu shawahid kadhalika akalombolombo akokubiri al-istibra bihayda omukyala singa abeera nga mwenzi takkirizibwa kubeera nga awasibwa okuggyako singa abeera nga agenda mu haid kagamba alina okubeera nga agenda mu haid wava mu haid eyo kubanga omukyala wabeera nga ali lubuto tagenda mu gundi menstruation period omukyala wabeera nga ali lubuto tagenda mu menstruation period kubanga omusayo gwa menstruation period omukyala wabeera nga ali lubuto Allah azza wa jalla agukyusa n'abeera nga agufuula nga yemmere y'omwana ali mu lubuto kale omukyala wano tawasibwa okuggyako ng'amaze okubeera nga agenda mu haid n'abeera nga afuluma mu haid eyo wafuluma mu haid eyo ne tubeera tumanya nti mu lubuto temuliimu lubuto tali lubuto wano omukyala oyo abeera nga akola ki ng'awasibwa kale omukyala omwezi tawasibwa okuggyako nga amaze kubeera nga yeenenya era tawasibwa okuggyako ng'amaze kubeera nga agenda mu haida ng'amaze kubeera nga agenda kugamba menstruation period n'afulumamu omusaayi ogwo wamala okubeera nga atukula omusaayi ogwo ne gulekeraawo okubeera nga gujja tumanya nti talina lubuto wanakkirizibwa okubeera nga akola ki ng'awasibwa era nga ku nsonga eyo ensonga gye naali kulembeza nti omukyala singa abeera nga mwenzi tawasibwa kubanga Allah azza wa jalla ategeeza nti azani la yankihu illa zaniya aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin omukyala wabeera nga mwenzi omusajja wabeera nga mwenzi tawasibwa era tetumufumbiza omusajja wabeera nga mwenzi tetumwa mukyala kubeera nga awasa wakadhalika al-aks omukyala okuggyako kulobulombolombo bubiri bwe tulabye nti omukyala oyo okuggyako ng'amaze kubeera nga yeenenya era n'abeera nga agenda mu gundi mu haidha nga agenda mu haidha ne tumanya nti mu lubuto temuliimu lubuto tali lubuto wanaabeera nga akkirizibwa okubeera nga awasibwa amma wabeera nga tanneenenya ng'era tannagenda mu menstruation period wano omukyala oyo tawasibwa kadhalika omusajja wabeera nga mwenzi omusajja oyo tetumuwa mukyala okuggyako ng'amaze kubeera nga yeenenya ne wa Allah azza wa jalla n'abeera nga alekeraawo obwenzi wanaabeera nga aweebwa omukyala okubeera nga awasibwa kansuubira ensonga ezo zitegerekese wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala alam.